naye mubali kujja mwenna basobodde okujja okutwerekerako nga tutwala jjajja okumuziika. Jjajja agenze tagenda kukomawo. Simanyi bulamu bwe bugenda kubeera nga jjajja taliiwo, naye nja kuba ebisigadde tujja kulaba bye tunaabikwasaganya. Naye mwebale nnyo mwenna abazze ne bambeererawo wano. Thank you very much. Kati kantandika okulaba this next chapter nga jjajja taliiwo ngenda ginabigeetinga ntya. Ono sisita yange bamuyita Joan, bwe twakula naye jjajja bwe yatukuza. Kati ffenna byatusobedde. Kuba jjajja twamutwala mu ddwaliro ne tubeerayo. Jjajja n'aŋŋamba Isaac buli kisoboka okinkoledde era sirina kinkubanja. Lwaki oyogera bwotyo? N'aŋŋamba just ndi musanyufu nti ndi wano banzijanjaba. Era ku lwokusatu nenzija wano najja ne mutabani wange wano, waliwo ebipapula bye twali tukima wano. N'aŋŋamba jjajja olina ebipapula byange byolina n'andagirira bibiri, naye n'agamba omanyi ebipapula ebyo byonna bisitula omitwalo omulundi gumu. Bw'onoomala okuggyamu by'oyagala ojja kubikomyawo. Agenda okuddamu olaba ku Friday essaawa zaalina 5 nga n'olwankubira ŋŋamba njaafuna mmotoka entwala kulaba ki, ne mubuuza jjajja abadde ki. Okubira Diana, agenda owulira Diana akaaba kimu, jjajja togenda, jjajja togenda. N'aŋŋamba jjajja agenze. So from that day paka leero awo tuli. Naye njagala kwebaza, manyi abantu abankoledde ebintu kukyanga jjajja wange afa bangi. So nyinza obutasobola buli omu mugamba nti weebale, abalala nja kubalekayo ate banyiige. Naye njagala kwebaza omukyala Nuuru ne mulangira ono, bankoledde buli kimu ku jjajja. Kuba jjajja ne pressure bw'ebadde ng'erinnya nga ntya, n'aŋŋamba omusajja ono genda okinira jjajja omuntwalire mu ddwaliro, kuba nga I just fear for the worst all the time. So thank you very much. Njagala kwebaza Diana ne mwami Teefe babeera eno. Jjajja wange waliwo tugenda omuziika, si bwe bamuziika, naye waliwo muganda we gwe baaziikawo bwe baali beeyagala ennyo, era n'atugamba nti bwe nfanga munziikanga kumpi ne muganda wange. Era muganda we oyo ye yateekako embeera. Jjajja n'aŋŋamba bw'oba toyagala nze zimba ennyumba nja kujja ngibeeremu wano, abeere kumpi ne muganda we. Unfortunately eno ennyumba nali ngiserese, muganda we n'afa. So era bwe twajja eno okukola housewarming, bwe namugaa tugenda kukola housewarming, jjajja buzina bintu bye byonna. N'aŋŋamba kanze mbeerere eddala eno, kuba kati ennyumba eyo esitaagenda egibeeramu tojja gifaako. So njagala kwebaza abantu b'eno bonna, famire ya mwami Ssennyonga, mwebale nnyo, mwebagenda. Njagala kwebaza abantu b'oku kyalo kino. Nze emmotoka ngibayisaako sipiidi nga nzija wano, naye jjajja wange ojja wano n'akunyumiza eyafudde, ababbi be baakutte, abadde bayitawo, agamba abadde alina olugambo olw'ekyalo kino lwonna. Era bw'ojja wano information agikuwa, naye ng'alina abantu be wano abajja buli kiseera
badde nkaayana nnyo ne jjajja leero n'omuweerezaayo $5,000,000 mu wiiki emu n'agamba ssente zaaweddewo. N'omubuuza ssente zaaweddeyo zitya ng'atya kuŋŋamba nti yazigabye. Alina abakyala baasaba nabo ssafule ogenda okukebera mu kisenge kye nga waliyo kaadi z'embaga, kaadi zaaki. Tuli twasookanga bw'otumugulire tugula ebintu wano tubimuwa. Ogenda olaba akasawo ka sukaali mu mwezi gumu ng'agamba kaaweddewo n'omukaajja akasawo ka sukaali kaaweddewo kati. Naga ate ombuuza ebyo kaakoze ki? Kati neŋŋamba katandike nga muwa ssente agenda aguleyo kilo emu. Kati netutandika nga ne kilo emu ogenda okujja akugamba ssente wakola ki? Kati netandika omuga nti ngenda kuwa $5,000,000 zikutambuza emyezi emeka. Obeera oli awo nga waliwo akubidde alina abavubuka be wano titugenda kujja mukene ssente zaaweddewo. Kati ng'omukubira ng'agamba nti munnaaye oyagala ndyeki? So abo be bantu babadde bamubeezaawo wano. Era abantu nawulidde bagamba abasakule oba babadde baagala ki? Ebitabo by'ennyimba abakwaya waliwo babadde asaba nabo babadde asaba nabo nena kusigala nga mbawagira. Situmanyi gwe tugenda kuleka wano wakati abadde abeerawo afudde. Ate kati ffe tusobola kujja kubeera eyo. Naye buli we munaafunangayo omukisa mujje musabireko wano jjajja mutusuuliremu essaala. Ate nange munsabire bw'ati nze jjajjange yabadde ansabira n'aŋŋamba kati ebyo tobifaako nze nja kusaba. So kati simanyi agenda kunsabira. Yeah. Then finally jjajja abadde abeera n'abantu basatu wano. Waliyo omuwala we jjajja munene abadde abeera naye wano. Alina Bosco. Bosco oyo yabadde kyaliwe ennyinyira ne bwe yali mu ddwaliro yaŋŋamba weereza Bosco ssente ajja ndabeko. Simanyiwo Bosco waali naye yabadde alabirira ekifo kino kyonna. N'omuwala bwe tubadde tukozesa wano gift be bantu babadde abeera nabo wano nga badde bamukutte bulungi nga talina buzibu bwonna. So njagala kwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. So eyo chapter kati tugiggaddewo. Let's see what life has for us after this. I don't know how I'm going to move on from this because jjajjange yabadde buli kimu nga yamanyi n'okunkulirako n'ambuuza walidde emmere n'aŋŋamba jangu eka nkufumbire ku mmere. Kati simanyi agenda kunkulira ku ssimu kumbuuza agamba byonna nabirowoozezaamu ne binnema simanyi. Naye that is life. Kyokka kye ŋŋenda nakyo nga nsiibula jjajja wange that if one day they ever asked me what love looks like, I'll remember my jjajja. She loved me from the bottom of her heart. Talinayo lunaku lwe nalowoozaamu nti oba jjajja tanjagala. So for me, I'm lucky. I saw love, I touched love, I felt love. So how I proceed from here, I don't know. But that is life. Natugenda maaso wanga eyo nsanga eyo nsaasira ng'oŋŋamba ekintu n'olaba nga sikuliiko layini kati zikyankalanye. So just bear with me naddala abantu b'ensiiba nabo. It is not going to be an easy ride, but please be understanding.
nsobole okukimakinga easy for me to get back on my feet and move on. Thank you very much.